oli ku Fast Train 256 nsanso okuba ate nga tuli ffenna gwe ssebo oba nnyabo atuwachinga gy'osinzira okuba ng'olaba vidiyo eno anja kusaba onyambe osubscribinge ate otapinga akade otambuze ne vidiyo. Now okuva lwe twamala okulonda akalulu ku president kw'ossa n'ababaka ba parliament, so many incidents have happened. Era omuntu omutuufu ayinza okunyonyola the brutality eyali mu kalulu kaneeno ye muntu awangalira mbifo nga Sembabule n'ebitundu ebirala saagala kwogera right now. Omukyala Namugga Goleti omubaka w'amawogola y'omu ku abo abafeesinga obukambwe bw'abasajja baneeno, yafiirwa abawagizi be era abasinga baakwatibwa. Yali avuganya n'omukulu amanyikibwa nga Days, naye akunnyonnyola n'akubulira ku mukyala amanyikibwa nga Anifa Kawooya eyeefudde Katonda mu Sembabule district. Njagala owulirize omukyala Namugga ng'akuttotolera ensonga oba emivuyo egyali mu kalulu k'obwa president ketwalonda ennaku z'omwezi nga 15 na buli kati abakulembeze abawagizi aba National Unity Platform bakwatibwa ne president w'ekibiina akyalira ku nsiko, era nsonga ya muntu omu akulembera amagye g'eggwanga Uganda. Wuliriza emboozi ya Namugga ku mivuyo egyali mu kalulu e Sembabule. Be baana abato, young brilliant men and women abasibiddwa makomera unjustifiably nga bw'obuuza ekibasibisiza teri addamu. Kakati endowooza y'okulowooza nti buli anaalabika ng'ayogerako tumuziipinga omumwa tegenda kukola, kubanga oyo mujja kuba mumuziipinga ng'omulala cropping up. Mukyala Sarabireti yali agezaako kujjayo ensonga zaasuubira nti tezigenda kuleeta akalulu kano kuba nga sika amazima na bwenkanya. The best they did musibe Sarabireti ali mu kkomera, naye ebisinga byayogerako bya predicting nti bigenda kubeera mu kalulu. They are the same things ebikyaliwo ku ground. Namugga oba mubaka wa parliament oba tali, lino eggwanga terigenda kuvaawo. Shame upon you people abalowooza nti you must be a leader okubanga oyogera ku nsonga z'olina okwogerako. And mark you, tukyali bakulembeze. We are still leaders. Namwe I call upon you, tekikwetaagisa kuba mukulembeze, to raise up your voice okwogera ku butali bwenkanya obuli ku bannayuganda. Nze mbagambye essaawa eno osobola okukuba ssemukiti with all reasons. Musobola okutuvuma, mujja kuvuma byonna nga bwemwagala. You will abuse us. Naye njagala obbategeeza obutujju bwe musize mu bannayuganda, emitima gye musize mu bannayuganda, fenna none of us is safe. Saawa eno bw'otunuulira ekiri mu Nuupu, abaana baffe basibe yesterday, abaana 14 ababadde mu kkomera be baakwata ku bisangosanga ezo drone nga ze zaabayoola ne batwala ku poliisi. Babawadde akakalu, babawadde poliisi, babawadde bail. Naye buli omu bamusabye $1,000,000 cash bail, $1 million. Abaana abanaku $1 million. Naye nga amagye gajja mu field nega kuba pikipiki z'abaana ne gazaasa abaana bato n'obasiza pikipiki mwasiza obutebe mukoze buli fujjo. Natunuulidde omwana gwe basaba akakadde nga naawe yeesobola basobola okukakutuma ne kakubula. Kakati nze njagala kubajjukiza. I want to remind you, for abamu we don't know for how long we shall last. Simanyi myaka Katonda gy'alimpa, naye mulijjukira nti there are people who came out okugamba government nti ekimala kimala. Abantu tetwetaaga basindikiriza basussa we bali kati. Ebiruma bannayuganda bingi. Abo bamuwanga kivumbi mubasibye, but bigenda kusigala nga weebiri. I'm telling you. No munakwata sime bonna mujja kusiba, but things will remain. Bijja kusigala nga abantu babyogerako. This is a time but tulina okutandika okulowooza ku Uganda beyond us. Njagala bategeza Uganda beyond you. Uganda beyond you. Ababaka ba parliament bafuna sente nyingi. Let me bring you on board. Government, Mwai Museveni one time yali ekololo n'agamba MPs have turned themselves into government.
nti abaka ba parliament befudde government bebagula ambulance bazimbye amalwaliro basimanyi bebagula amataka bazimbeke eddwaliro bebagula eddagala mu malwaliro ng'abuuza why memba kyo wa parliament yali agadde okwata sente zagula eddagala mu ddwaliro yali agadde azimbe enguudo as if obuvunanyizibwa bwa memba wa parliament singa government ekola obuvunanyizibwa bwayo njagala okubategeeza ba MPs ogwabo gwali badde ku legislatinga na kugoberera program za government nga bwe kirina okubeera. But because waliwo a gap between the people and government in regard to service delivery, that is why abakulembeze besanga they are overstretched. Ntero babuza ne bagamba gand look around town. Bizimbe bimeke ebirimu ebyabagagga ne bagamba nti omugagga nanyini kizimbe yombaka wa parliament. So it's our duty okulaba nga fenna buli omujja akolera lero mbadde nva au electoral commission. Nensango omukyala nga yetise ekibbo kya menvu. Nyenga alabika akoye nga alabika tambule distance nene ngekibbo kikyajjudde. I looked on nti naye raba omukyala ono manyi ekitegeeza okutunda ekibbo kya menvu ekyo ne kiggwawo n'asigazaako n'afunako zaalabiriza abaana beewaka n'abaako ne kyatereka. 1 million households abantu abali mu informal sector only 1.7 million basobola okusevinga sente abasobola okusevinga ne baterekako 1.7 million households abasinga bakola mmere ya leero. Buli wobanga oliko obulungi take time to think about those who are not doing well. Buli lwabo obulungi lowooza ku banna abatali bulungi. Buli wookera ku makya n'oli ekyemisana nga you still have your space okukola choice ndi enkoko ndi ennyama what should I eat ekyo nakyo kyebaliza Katonda. Even wobanga okyalina the appetite okulya emmere weebaliza Katonda. There are some of us our colleagues waliyo abali ebweru eyo ng'okulya ekyemisana lutalo ng'omwana ave waka n'agenda ku stage okukola ng'abagambye ngenda kuweereza ssente z'emmere najja ku stage gwe n'okwata pikipiki ye n'ogikubakuba n'ogyasa. Njagala obbasaba bannayuganda Mr. Museveni and your team, we are appealing to you mutuule mwekubeko mu mitima. None of us wants to see a life lost. Teri agala kula mwana inaina nga afiirwa obulamu. Every life matters. Buli wolaba omulambo ogugudde wali gulowoozeeko nga mwana wo. Every omulambo gwonna gwolaba nga gugudde wali kirowoozeeko ani nannyini mwana oyo, ani nannyini ye nga gwe bw'okwata abawono obabiibiita abawono obaggalira mu nnyumba n'oteekako eziri very very strong n'abalala baagala abaana babwe nga bali safe. It's the duty of government okulaba nga every Ugandan is safe, okulaba nti every Ugandan welfare yebeera nnungi. Yensonga lwaki mutulonda. That is why you vote leaders. Siku distributing a cent. Siku genda kwatano na wali. If we concentrated on the core of leadership, twalibadde wala, we would have been very, very far. This cheap politics of bichi, all that can be settled. Njagala mbole no bakwata ombaka wa parliament baga nti ombaka afuna milioni 10 oba 15. Naye nga government ekoze obuvunanyizibwa bwayo. No banga for you are not looking upon your member of parliament okumutunuza buli kizibu. I'm telling you, this country has lost shape. Waliwo n'omwana yayimba oluyimba buli omu gwakutegwa bba. That is very, very wrong. Buli agira nalabye bino ebintu simanyi bagundi ba promoter bawadde bilioni 10 bawa ghetto structures simanyi bilioni meka. All that is good. We would like you to be supported. Niye system oba kusupportingira tesobola kuyamba kusustaininga kye bakuwadde. They are going to give you money, sente zigenda kufiira mu ngalo. Bakutte bakuwadde sente ne bakasuka mu society etali organized. Ate ekiri funny nti mwe temukirowoozaako bano bannaffe abali mu government betuyinza okugamba nti they have access to public resources, leave alone basasula obusasuzi. You have access to public resources webagirako kyonna kyoyagala. Sente ezo ne bwozifuna, none of you gets that money n'aziteeka ku account n'atereka ntereke. You will all invest. Ojja kugulawo essomero, ojja kuzimba rentals, ojja kuzimba arcade. Kale abamu muzituteebwe ne muzikola ebyo muzikoleddeyo. But most of you, some of you have invested your money here. Bw'ogulawo business si gwagirya. Bw'oteekawo essomero, it's not you azaala abaana bonna bw'ogenda okuteeka mu ssomero. That means we must learn to coexist. How do you survive alongside others? Bw'oba setting emisolo, property tax, rental tax, all those taxes, do you get interested in knowing nti ono gwenzijako omusolo ayina kyasigazaako?
buli munnayuganda lwabanga tasavinga buli munnayuganda lwabanga byakola tebitambula at the end of the day government yebonabona because you have a sector you have a population that is not productive mwina abantu you have a population that is non-productive productivity mu bantu eteekwa okuba a deliberate intention of government okumakinga sure nti bannansi bakola sente we are a country that is highly indebted eggwanga bali banja nnyo but tewali kiteekeddwa okulaba butya how can we boost bebino ebasoma ebyo sibanye economy is ebyo Kasajja Matiya byayogera alimba bwabanga economy etambula bulungi nga ye bwatugamba why do we have domestic areas lwaki bannayuganda bakola emirimu ne bamala emyaka 2-3 nga tebannasasulwa you give a contract to somebody omuntu nazimba ekkubo omuntu nazimba essomero ku sente ziri borrowed money from the bank nakola omulimu gwa government nagumala bwamala okugumaliriza government tells you have no money sometime back you saw Honorable Katumba Wamala bwe yagamba government has taken a decision to halt okuyimiriza enguudo ezimu ezisigaddewo they will progress but at a slow pace zijja kutambula ku ngeri ey'akasoobo reason we have no money we have to in a budget etatambula budget tekola you read a budget of 42 trillion nga operationalization of the budget actual zosobola okutekesa mu nkola is 42 not one a deficit of billions of money trillions of money so banani it's not about politicking only tuteekwa okulowoozaako somebody omuntu bwakugamba nti literacy levels zeeyongedde tuli bayivu bannayuganda bayivu you are highly learned bwe mubanga literacy levels ziri waggulu okuva mu 1997 obaleeta UPE why is it that okusoma kweyongedde ne productivity yaffe eri wansi sometime back nabagambako report on human capital nti World Bank yafulumya report nti every Ugandan potential you are to utilize at 39% ebitundu 39 ku 10 okuva rosaridwa mpaka wofa 61% of you is not utilized that means productivity yaffe eri wansi so dear fellow countrymen and women nsabo basaba tutandike okufuna ekifaananyi of a country that we desire tuzanye ebyobufuzi 1-7 tuzanye ebyobufuzi ebitwala eggwanga maaso njagala bateza tuzanye ebyobufuzi ebitwala eggwanga maaso tukimanyi we are under a multi-party dispensation but tewali nsonga lwaki abatawagira government batambulira ku bunkenke no reason ne bannaffe abamu abalina ebifo bino abakozesa obubi emmundu kibi tubadde tulaba tweets ezitambula here and there ebigambo ebimu ebiva mu bakulembeze nga si birungi nga tebikumakuma bannansi abantu abanaafuna omutima omubi omuntu afuna omutima gwe goyinza okuyita ogw'obutujju ogw'obutafaayo kikyagenda kukola it's because oluusi tubanyigiriza beyond the wall omuntu noga nti oli mu kunyiga jjinja lifuweemu amazzi liveemu samota for you to drink so bakulu njagala okubategeeza there is life beyond everything obulamu tebukoma ku ggwe we shall come and go let us think about the Uganda that we desire bino byonna mubiyogera Mr. Museveni oteekwa okutuula wansi n'olowooza think deep about this country abantu abasinga mwenare most of them tebaliraana mukulembeze kubanga baagala nnyo okukolera eggwanga most of us tunoonya comfort zone bwe nina n'omukulembeze life will be good gwe obulamu bwo bugenda kuba bulungi but what of the others twasaba mwembabulye twasaba salary review commission akakiiko akatunuulira mu butya abakozi ba government obasasulwa ebeere fair pay tujjawo structures za government ezimenya munnansi ebyo nebina government enteyagala biraba somebody agudde mu byobufuzi muteeke wano tewali nsonga lwaki twali bade tutunuulira everybody to be accommodated in government bwebera environment yewo nga bweru nyungi abantu bakozezaako edi zitambula abantu bazimba amasomero gatambula so many entrepreneurs have come up with small scale businesses nezithriving why should you struggle bano abantu bange bagwa kantekewo ekifo kya deputy RDC bano abantu bange bagwa kanyongere ku advisors oli mu kugatta ku advisors at the expense at the cost of taxpayer government efuse mwami Museveni tukusaba for now mulowooze ku ggwanga Uganda
than having President Kyagulanyi on the run. Tebiyamba. Mukulu Kyagulanyi is a Ugandan. Ideas ze mwali badde muzifuna bufunyi to see how best this country can be served. Bwatubanga tugamba nti abantu banayitanga mu kalulu okwerondera omukulembeze. Lwaki tutegeka akalulu nga lulinga olutalo? Taxpayers money za wastingidwa mu kalulu akawedde. Ne mugula biometric machines ne zigana okukola. But we said it. Nti bino ebintu some people bwabeera mu buyinza n'agamba nti abuno wuma obugula nja kufuna business. Nti kwata obuwumbi binawo bugenda mu biometric machine eyo diiru. Mwalikoze diiru naye obuma ne bukola. Kati ezo biometric machines akalulu kawedde after 5 years oba bulikola obutukola, that is money lost. But no one is bothered. Nayenga Electoral Commission yatu convince nti no, we are bringing biometric machines zigenda kukola. We shall have a free and fair election. Banange njagala obasa abana Uganda. Dear colleagues, tugenda kujja tugende. None of us is immortal. Teri agenda kubeera forever and ever. Naye nsaba tusigazemu that percentage of sister and brotherhood. Kijja tuyambako nti bwoba osanga namuganga gwe wa police okwata namugo okugamba nti shoot mu mutima kijjemu nti oyo muganda wo. I don't have to be muganda wo w'omu nyumba, but the fact that tuina buli omu kunanga muntu ye, what is common on every one of us before you go to your tribe, before you go to everything, is Ugandan. That is the common factor kunanga muntu. Eyo common factor kunanga muntu. Bwe tunatandika okwetunulira nga abooluganda, ekyo kijja tuyambako okumanya nti brutality teyeetagisa. Wabeewo obwenkanya, equity in distribution of public resources. Wabeeyo okufaayo nti when you sit in a public office, that is an office to serve Ugandans. Bwe ngenda mu office ya namugo okufuna service, nsuubira okuweerezebwa mu ngeri y'obwenkanya ate mu budde. Because I will also desire to have a similar services when I go to the hospital. Ngenze ndi mulwadde, ngenze kulaba doctor, I would expect to see a doctor and abirire bulungi. But gotojja ku demanding a service nnungi kuva mu bano nga for you cannot give a similar service. Twagala okusaba Mwami Museveni. Bino byonna they are under you. Buvunaanyizibwa bwo. Bino bye tudda ku mikutu ne twogera, it's because kati amaredi agamu banange mwogere mpola mpola bajja tujja ko license. Banange de bajja tujja ko license. You see? Eno blackout je mwatuwadde, the communication blackout okujja ko internet during elections. One asks, botulanga bitukola birungi, why cut of internet? Lwaki evaako? Because we want to block community. Singa byonna internet yaliwo, fe byali mawugula byonna mwali birabi. Nga buli omaka sukwalukasu even kyali yambeko ne iso okumanya nti mawugula kitokota. Let us intervene. Police okumanya nti ate obundi bujjo tekitambudde bulungi. But because we tukola si byabwenkanya, you want to do this in darkness. Banange mbasaba, I want to appeal to you. Sigamba nti tulina budde lwa byakola, but you feel the pain. Kino nkibabuulira. Bino bye tulimu teri atagenda kibonaaboneramu. Kino nkibagamba. Teri atagenda kubonabona. A country reaches to a level of borrowing money. We borrow money to settle recurrent bills. Twewola sente. Okusasula emisala gy'abakozi ba government. It's a pity. Look at the loans that we've borrowed towards elections. We order people from parliament. Loan. One asks, what do these loans do? Government are borrowing for and on behalf of the poor Republic of Uganda. But where have we invested the money? Nze tewali nsonga ennumanga ya domestic areas sijja balimba. Because I know what it means for one to borrow money. Newewola sente okolere government neta kusasula. Bino byonna mbijjayo for you people to appreciate. Nti leadership is not all about giving handouts. Mukulu Museveni bino tubyogera. Mutukoze bubi. Mugenda tuleetera okulowooza obubi kwe twatalirowoozezza. For some of you are close to the system, speak truth to the system. Nti bannange, it's time, high time, we came to a round table to think about a Uganda that unites every one of us. Eggwanga eritugatta than forcing people to comply and be obedient ku bintu ebitatwala Uganda maaso.
tuyinza okuba nga tetulina kye tulinyo, we might be nobody. Tusobola okuba nga tetukola makulu mu bye twogera. But at least just know nti eggwanga terizimbibwa abantu baluwatu lwokka. Buli omu creating a group of the disgruntled nga yesinga obungi. I'm telling you, you will spend most of your money in security no wetali badde. You cause insecurity, say that you can deploy to stop the same insecurity, which is very, very, very annoying. Chimalamu amaanyi. So banange, mbagamba, saaweno amakomera gajjudde nga gajjuddemu abaana bammwe, abaana baffe at a very productive age. Sigamba nti tuzza misango, tugizza. Yensonga ki amakomera gateekebwawo, naye ate waliwo ne betututeyo mu kyeyononere, because twagala obbatiisatiisa. We want to suffocate them. Twagala obbatiisatiisa, to suffocate them. Ng'ekiri ewaffe Mawogola, tosula mu nyumba mwami talemu abakunoonya. N'otunuulira abasajja abali ku kyalo okwo, oguddewo akaduuka ako gw'okola, oyagala munno omutiisatiisa alekewo ennimiro ye, n'omubadulira n'obbadulira. Kati gw'olaba owagira Nuupu, olaba osula mu nsiko, emmwanyi ze zonna ze baazibbye. N'omugaa nti gwe wa concerned about oli emmwanyi ze baazibbye. Gwe n'olowooza nti gwoggulawo edduuka, otunda seminti, gwe mwami Kiseke emitete, seminti gw'otunda, bano bemutulugunya bye bagenda omugula. Ate mukoze bubi ne muyuziga the natives of the villages. Ab'oku kyalo gw'oloopa munno. Ono tawagira enaremu, ono tawagira kimutaddewo ekibeerabeera. Ffe akalulu twakavudde ne tukabalekera. Nti mufo ky'okutta abantu. Nze Mawogola singa saagamba abantu nti kale banaye tugire, abantu balifudde, people would have died. Ng'olaba kiyitiridde. Omwana wange honorable naffe twerwaneko. But tugenda kweranako mpaka ki. Do you know what it means to see somebody's body lying down there? Nga munno is lifeless. Gw'obadde yogera naye is lifeless for no reason. So bannange, abamu mujja kutuvuma. For me, I don't care. Mujja kutuvuma, mujja tugamba ebigambo byonna, but muli tujjukira mu biseera omuntu tujjukiriramu. Nti mulekeraawo okusirika ku nsonga eziruma bannansi. Business z'abantu zifudde. Omuntu anaakumalawo, omuntu anatta ekitiibwa kyo, atta income yo. Teri muntu agenda kusigaza kitiibwa nga you don't have an income. Tosobola kulisa bana bo kyamisana kyo. Nalabye wana abaana. Bannange honorable kati ffe ebintu bagita babadde nga batunoonya maze omwezi mmeka dedde ebyo byonna mu biraba. Oyo gwo creating abulwe ekyokulya ng'okimutaddeko obunkenke obwakagenderere bw'anaatuuka yajja okubbeeza omwana we. Ate abo bwe mufudde abanaku ab'olutentezi be bagenda okuwasa bawala bammwe. Gw'osuubira omunaku lunkupe ajja kutagitinga muwala wa muwase. Amufunisa olubuto ate oddo awo labiyira omuzzukulu. So some of the things, Mr. Museveni, Sebo, nze nkimanyi nti bino ebintu bijja kutuukako. You will get this information. Get it from me. Nti abantu emitima gibleedinga, people are bleeding. Abantu bableedinga. Nolaba olinga ayogera abalaata. Abantu okubabya obululu. Twakugamba, for me I said, nti tuleke tukuumira akalulu kano baleme kubba. You said bakubba million 2 abanuku. We are saying tukakuume mazima na bwenkanya baleme kububba. Ife fabagezaako kuuma akalulu kamu. Abantu tebajja ku polling station nakuba amasasi mu bbanga. Aga amasasi gemukuba gaffe. Those are bullets. Emundu gy'okutte, that's our gun. Ekyambalo ky'oyambadde, that's my money, taxpayers' money. Omwana na without omanyi nga talina kyalowoozaako ku mutima n'akutunuzaamu emmundu. Noga look at this young man. Look at this young man. Emmundu ogitunuza mu munno Munnayuganda munno. Walese mukazi we waka n'abaana be. Abaana bo baleeta kuno ne ba profiling. Nti ono yatukola bino na bino, abaana be bano family yenu. Ng'abaana bakuze mu mudda mu inbox z'abali mubabuuza. Kati ate nze taata byakoze binkwatirako wa. Gwe kye bakutuma kugamba ku taatawo nti daddy byokola bikyamu. Taata byokola bikyamu because tebitwala ggwanga maaso. So Bannayuganda, bannange bannankyukakyuka, nsaba tubeere strong. Tubeere strong. Naye nga we shall demand for our rights. Tuyina okwongera to put pressure and demand. Nti bannange kyabulabe nnyo. Electoral Commission baatuse n'okuyisaamu ebizindaalo eggulo. Bannange mujje mulonde, luli twajjala mutuyisanga ekitagasa ne mukuba n'amasasi to disperse us. Mukubya amasasi mutugobewo. Ate kati muyise ebizindaalo tujje tulonde which is which. Ekituufu kye kiri luddawa. Ekituufu kye kiriwa. So nze I want to appeal to you. Even when naba leaders abali eyo, come up with voices. Bakomrade mbasaba. Nabadde ndabamugamba bannange ba MP kuwo tebakyalina makulu kuba bawangula mbadde nsaba tuleme kutwala direction eyo. Tabwe eriwo nti saawa eno nga tulina mission ennene ey'okulaba nti tukuma obumu
n'okwongera okuteekawo pressure bannaffe okufuna obwenkanya temutandika ku dividinga forces. Don't divide. Abakulembeze abo bayise mu bingi. Instead of backcastigating, twekume. Let's appeal to everyone. Kubanga struggle teri alina monopoly to this. Ntigundi ya must lead. This must, so and so must lead. Though leadership calls for an organization oba an organized move. Tewali organized move je tugenda bagamba nti bana emukolebwe muti. For means embagamba fenne byabadde otwabirabi. We want a peaceful. Kino nkyogera ng'omukulembeze. Twagala a peaceful demonstration. Nga tukolinga government to look into the appeal and petition of Ugandans. Public outcry ebere hard. You don't have to shoot people. Toina kuba masasi. You don't have to. Abantu bawulirize. A good leader must listen to the citizens. It's your constitutional obligation to protect everyone. Listen to them. Yeso ngachi tuina amateeka. An environment of lawlessness taina gwegenda kuyamba. Listen to the cry of Ugandans. That is our humble prayer and appeal. Nti uliriza concerns na Uganda. Gonya obuli bwembuzi. All the system is messed up. All the system is messed up. Bully system eri blocked. But we deals for a deal. We cannot have these offices as transactional offices. No subiranti bana Uganda banafuna services. Never. Mwembabulira. Budget yo mwaka gw'ebyensimbi 2025-26 temuli makulu. There is no money. Sente zona, the country is so drained. Tebasobola kuvaayo kukyogera kubanga kiswaza. Abanga tata wana bagambe wakanti mumanyi. I can no longer afford to sustain my family. Government singali esobola. Yali bulidde bana Uganda that we can no longer afford to sustain the concerns and the needs of the people of the Republic of Uganda. Now you can't sustain tebakusabye mmere nti baliise. Tebakusabye nti baweewo okusula. But bakugamba one simple thing. Create an environment that enables every Ugandan okubanga asobola okuyingiza ekikumi akole. A conducive environment for everyone to operate. Tumala, it's enough. Tewetaga kuba minister, tewetaga kuba mbaka parliament. You don't need to occupy a big office for you to survive. Abantu je bali wansi maduka. Abana bali ku street bakola abayiriba. Okufuna ekitono kye bakwatako. Naye sente bulwezigena mubatayamba bannansi. Yensonga lwaki tubonaabona. So my humble appeal, Mwami Museveni, sit down with whoever is responsible. I saw the religious leaders nga mugenze wa Babi Kyagulanyi. Nabagamba nti siba wadde kyayi wadde amazzi. Kubanga naffe tetulina, we don't have. Naffe tusiiba. I don't know. Kuba religious leaders tekyazze mu mind yaabwe nga bamaze okuva ewa president waffe. Simanyi what came to their mind. Nyenze nga nali suubidde. It would have been your humble call. Nga interreligious council. Okugamba ku mukulembeze w'eggwanga, the fountain of honor. Nti mukulu, something has gone amiss. Something has gone wrong. We must put this right if we can. So banange, for me that is it from me. Naye mbabuulira. Truth be told, ebintu si birungi. Ebintu si birungi. Things are not moving on well. Si birungi. Whether kati abambali abalobinga bajja kumpa kwa minister nabo banabukuwa. Nothing. Mubadde ba minister mu budget seziri non operational. Nobeera minister wa energy. No malaka ekisanja kya myaka 5. Nga tutambuza na kilomita za masanyaze ziwera 10. A minister of energy. Nobeera minister wa works. No gamba honorable Katumba Amala. Account for your stay in that office. Bana Uganda is a bagament for that office emyaka 5 okoze echi. Gwambaka parliament from your area. How much have your people got from the coffers of the Republic of Uganda? Bafunye much. What have they earned out of that? So kitegeeza nti buli government wabanga tayina sente no nabeera mu office, you are going to be redundant. Yensonga lwaki sawa no structure your budget yo 80% recurring, 20% capital development onezimbadde. Tukolerera byakulya. You can afford to pay salaries on borrowed money and no one is concerned. I remember one time go we were yogera the PSST. Oya akulira finance. Yatugamba it was 2 years ago. Nga nkyali kachiko ka budget. Nagamba bannange tusaba wabeewe ensisinkano ey'enjawulo. Tutunuulire budget ya Uganda mu mazima. Nagamba nti there is distortion of the budget. Mbu budget eva mu Ministry of Finance
nga is consolidated nga is factual bwetuuka eno mu bannabyabufuzi through cabinet to parliament budget never distorted. Do you know what he wanted to mean? Was look at the figures government zefuna okuva mu budget framework paper nezigenda mu cabinet ne budget yefuluma. You begin with a budget of 42 trillion nekula netuka ku 45 negenda mu 60 negenda mu 70 without justification of how government will get that money, because we are operating a political budget, a budget of excitement. Ushamsamba na Uganda nti muna Uganda bwana uli anti budget 72 trillion tugenda kola kyaba kuza matete. We are going to work on Ginger Expressway, we are going to work on this road. People will get excited nti government egenda kuwa services. Literally do they know nti ebyo nabyo it comes back to Chebaita budget performance. How was the budget performed? Performance yonge iliku 18%. That is why over the national development plan never got performance iliku 30%. Oina gamba anti manifesto ye NRM iliku 57%. One asks, how can a manifesto grow faster than the NDP3? Yet you draw them out of the national development plan. So banange mbabulira kino nchibagamba. Tuteekwa okuba mu maturity in leadership. Maturity muve mu byokusaaga. Eno bino parliament as long as Mwami Museveni Mr. Museveni as long as tetunalowooza ku nsonga ziruma bana Uganda, people will go ahead to demand fere tufaayo tujja kuvumwa by baperegesi. We don't care. Naye kirungi bwamala obbagoba nga badde eno nga batukubira enduulu. Mwana byo buli bwenguzo obadde mu bino ebyakalulu. Returning officer, simayo na wadde omekaba mulangirire, ona wadde omekaba mulangirire. No ganti now, which kind of country is that? Well, no deno, no daddy, no deno, no daddy. Even at the end of the day, what do we get out of it? So zengera kubasaba. Demand za mwezibere clear. Mutandiko okubaga ebiwandiiko of what we are going to demand for. Mudeyo mu preamble mbabulye demand ya mu. How I wish I had my constitution here. The preamble is enough for you to summarize byonna bye weetaaga of a country that is desirable for everyone. Preamble ya constitution enyanjula. We the people of Uganda. Nyenda piba somera mu wano briefly. Mulabe